Embeera yeyo musibe mutya mwasuze mutya okusinzira wotulabira wano mu Uganda n'abali emitala w'amayanja mikwano gyaffe abali mu mawanga nga Canada, abali Japan, abali Netherlands, abali Turkey, abali Dubai n'awala yonna gye musinzira okulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tubeebaza. Nze Sesanga Bate the Great onako baliro tugenda kwogera mizannyo Katemba film. Ebintu bino abasinga gye tubeera okubyawula kwaffe kutono nnyo era tulowooza nti firimu ye ya Jack Chan, Chuck Norris, ye ya Schwarzenegger n'abalala nti wano bye tuzannya oluusi temuba firimu gibeera mizannyo. Nina Nsereko Godfrey, Tata Angel, tumulaba ebiseera ebisinga era wakoma wewaka ensonga ezo abasinga we baagala ng'okoma wewaka mulamu agira nebirala tulina ne Samu Kalungi ku mukono guno tugenda kwogera theatre. Bano bamu ku bantu abajje theatre mu theatre ne bagiteeka ku kamera ne bagiteeka mu maaso ga tugenda kubuuzaako abantu naenda ntandike wata Angel Nsereko te tugende maaso. Mbalamusiza nnyo abatulaba. Nze Nsereko Godfrey ndi musajja muzanyi wa firimu. Amina. Sam. Esebo. Tusanyuse nnyo okubalaba mwena gye muwangalire okutulaba. Mwebala okulaba Extra Digest mugoba nsonga. Tusanyuse nnyo okuba nti naffe tulowoozeddwako ne bagoba ku nsonga ng'eno. Omanyi bino ebintu bye tukola abantu bangi tebabitwala oluusi nga ensonga enkulu. Ne kati nebaza aba Extra Digest okulaba nti bawaddeyo ekiseera ne bagaa kale nammwe mujje mubeko kye mugamba abantu munyonyole eggwanga kubanga abantu bwe babba ssente gye bazibbye mubayita mujje munyonyole ssente z'ensiri zaalagawa simanyi z'obutimba simanyi zabino naye kati naffe kikulu nnyo kubanga bwe munatandika okutuyita bwe muti kijja kubaako kitugattako. In other words nti tujja kutandika okutegeera nti waliwo obuvunaanyizibwa n'embalirira gye tulina okuwa eri abantu. Tutandikirawo wennyini film Katemba comedy tubyawula tutya? Ebintu bino byonna first of all tulina okukkiriza nti biri mu entertainment naye entertainment eya performing waliwo performing arts waliwo ne arts ziri endala kuba ebifaananyi bakola potsi engabo olaba makerere bwe bagirina but mu performing arts mulimu abayimbi mulimu naffe naye kati ene waffe mu kuzanya tulinamu ba comedian entayale yabeera mu kusesa abantu. Comedian senga omuntu agamba ama comedian nayimirirawo nayogera ebigambo bibiri notaseka tewali nsonga lwaki ayitibwa comedian. So kyovola nti ba comedian oluusi bafuba nnyo waliwo boolaba nga ba comedian naturally nga bola the likes of Amoti, the likes of kale tireka amannya tugaleke, but what I'm trying to say is nti comedian oba comedy is for laughs only. Bw'obanga tosobola kusesa bantu then you are not a comedian. Okitegedde bulungi nnyo. So kati kyovola nti abamu kyovola mbadde nkugamba nti abamu bafuba nnyo bw'alaba abantu baganya okuseka waakiri n'abawemula ne baseka olwokuba nti abawemudde. Naye abantu balina okukitegeera obulungi ennyo nti waliwo olumu abantu lwe batusekerera kakube ku stage zino ez'ewabweru kakube ku firimu nga tubifirimize nga tubitadde ku flip nankani. Waliwo abantu lwe basekerera ffe ne batasekerera craft gy'okoze ne bakusekerera ng'omuntu nti ogaba nange ekigambo kyayogedde abadde ki omwana yavaawa. Thank you so much. Now, and we have so many comedians of that type mu Uganda nga baseka ne bakukeneka nga bakuseka nga for example ayinza okujja ku stage bwati nayogera ebigambo nga 10 omuntu nakwata kutala naba nga asekeredde omuntu olwabyakoze naye nga tasekeredde craft
ekoleddwa. So that's why sometimes comedy mu Uganda alina obuzibu nti comedy yandibadde ali fun for everybody naye kakati olwaleero bw'osanga mu video omu kubere kuno ku TikTok n'okasanga nga kaliko erinnya nannyini waako okawuliriza okola bwoti because you don't know what will happen next, so that is there. But comedy ye wakusanyusa. Then bw'ojja mu drama waffe gwe tuzannya drama waffe abeera ne storyline. Kati storyline eyo oluusi ebeera etunudde ku kintu oba family. Kati nga bolaba taata enjo maama enjo family. Natural drama eyo si film matches babitadde ku lutambi babitadde ku film otula n'okula imaginary, but it's not a movie. It's not a movie, it's a drama. Because that's where most people get confused. Era kyobola olumu bamanyi n'otuvuma olwa byetukola firimu byamwe tebinyuma kubanga yakompeyalinga my drama mama enjo taata enjo amukompeyalinga ne Transformers bali baseringa perception. Ochekedde bali baseringa perception. Oli alowooza ku kintu ekitabangawo n'agamba can we ever have a person walking in space jetiri yabikola oba okatekedde bulungi n'abuuka can we have somebody who can chase abasajja ne badduka emisinde okuva wano paka downtown naye nga bayita ku bizimbe waggulu bwabuka nagwa ku kino nagwa ku kiri. So that perception tolya agifuna emmoloka nejja neggwawo n'asigala nga mulamu. Can we have an accident where emmotoka esobola okuggwawo abadde agivuga n'abuukamu kati nga Fast and Furious that kind of imagininga ekirwadde kisobola okujja nekifukamiza ensi bazanya COVID-19 the last ship. Yes, kino kizzewo kino ontegedde. You remember Titanic. Titanic was shot a movie after the real Titanic. Oba kitegedde bulungi nnyo. So this is a perception gye balaga abantu. This can happen, or this happen, or this could happen. The quest. Those were books. So, and this is where we are usually judged. Olibu atunira mwami nsereko ngazanya taata enjo as a character. Namu comparing ne jetiri. You are messing up. O comparing a border ku kagaali. We wa byonna bitambuza mipiira emeka naye eri na engine. Taata enjo twogera ku Nigeria firimu y'omu Nigeria naye nga bazanya ku mbeera ey'ewaka bwa buli kusobola okubaawo taata n'akola kino Nazala n'akola kino ne tulabe n'ebiyindi n'obukoleya zonna tuziyita firimu okitegedde n'ate nga bw'okitunuulira nekitunyonnyola olaba gyali badde emizannyo. Nze nyinza ogamba nti it's all what you can call a film industry. Film industry yonna notandika ogikategorize nti bano bakola movies, bano bakola drama, bano bakola yonna tugambe nti film industry begasse naye ne tutandika okwawulamu kati mu film industry tulinamu bano bakola ebine, bano bakola drama, bano bakoze comedy, bano bakoze kiki, bano bakoze drama series, abakole ebintu bwe bityo. Nze nyinza okikategorize nga bwenkityo naye ate ebolaba nti ate abayindi bo ebiyindi byabwe boy bakola nnyo science waabwe ate yemwe akakati science by the way and that is not part of it kuba bobola ba film waliwo the thrillers mulimu tulina action movies tulina simanyi tulina adventures tulina horror tulina love stories so there are types so nemu film much as ngoma zo kuba categorizinga namu mulimu ki the thrillers ebyo kakati aba science fiction eyokuddukira mu bbanga kati ndoza abayindi bakyagala nnyo ndoza kyabanyumira nga naye naffe bitunyumira olaba naffe tubiraba nnyo era bitunyumira nnyo olaba tetugamba nti oba tetwagala bikulu kuleeta ne tumanya nti bakikola batya
naffe ne tukireeta wano anti kati kyangu nnyo tongera ku mutindo kyangu nnyo naye lwaki kikyali kizibumu kwegamba e Uganda wano film industry yaffe ekyali nafumu nti ate nekirala ne support y'Abannayuganda bennyini waliwo omwami wano owa Hollywood akola nnyo ebintu ebifaananako bwe bityo ebitiisa n'atete ennyonyi n'akola atya naye omwami oyo bw'abaako kyakraftinze mu bugubi n'akola kye n'akiteekayo n'akiproducing out there oyinza olaba Bannayuganda nga teri n'omu amugamba keep pushing, do it, you can do it, keep working, keep pushing hard, but what they do is to demoralize. So how do you expect this guy to move ahead? Ontegedde bulungi nti even ono omwana juzi nze mbadde ne mwami gundi mwami akulira aba ghetto kids leero in the morning but he said one thing nti Ugandans are never appreciative of what we craft. Abana we balinya ku Britain has got talent stage, they got the golden buzzer and all that stuff, but Ugandans they were Ugandans tebaswala kupostinga kutandika kuvuma abaana nga bwe bazenye ebitaliyo obontegedde bulungi onfunye bulungi abasobola okukola nze tomanyi comments zenfunye eziri negative towards what I do ate nga n'abasinga aba criticizing, some of them are my friends, some of them I look up to them. Sure. Ontegedde so kati lwaki njagadde kutandikire ndyoke nkivuga enkireeta nti otuuka ne ku bakulembeze baffe abandi badde batasupporting, even member of parliament, even minister, n'omunyumbiza n'omugamba film industry singa tukola nga tabitegeera nga ne bwomugamba twetaaga biliyoni 8 tuziteeke mu film industry ya Uganda agamba what is that? You want 800 billion shillings for what? For what? 800 billion. Neka nkubuliyeko kyolina omanya nti Nigeria, government ya Nigeria yakwata billions and billions of money neziteeka mu movie industry, film industry ya Nigeria. But as I'm speaking right now, movie industry ya Nigeria, film industry ya Nigeria, Africa. It's next to Hollywood, by the way. Hollywood mbadde nabyenzigyanda Hollywood batandise collaborating ne Nigerian producers okuproducinga movies eziri international Nigerian producers. Naye lwaki ndi government yenyine ya Nigeria inovaayo neinjectinga sente mu film industry ya Nigeria. Government yaffe kyakiremye okukola ekyamazima tosobola kufuna mu nte tosobola kukama nte gy'otakola ki gy'otawa biwata. Kakati ffe tulina ekizibu kye mu Uganda wano abakulembeze baffe banoonya nnyo okutegeera oga afunira wa so that tusobola okuyingirawo ne tujjawo omusolo, naye ate ne batafaayo kugamba nti can we prepare Ugandans naddala ffe abali mu craft abali mu art ne babako engeri gye batupushingamu ne tulema, kubanga nkupulira mazima ffe tukola ebintu byaffe from scratch nga toyambiddwako yadde akatono akasembayo. N'omusaala gw'ofuna gy'okolera n'ogukwata gwonna n'oguteeka mu production nti production esobola okukostinga even a plot of land n'ogitunda because olina woyagala okupangisa obupangisa nga ayagambye by the way nga sinama kutuukaawo Bannayuganda bonna bategeera ekintu kino nti okusupportinga film industry ya Uganda kitandikira ku gwe nanyini restaurant, nanyini hotel, nanyini oba oyina ebifo byonna nanyini nnyumba abantu Bannayuganda bonna balina nanyini motoka balina okuvaayo bonna ne basupportinga film industry ya Uganda. Nti omwana bw'ajja n'agamba badde nsabako restaurant yo mbeeko kasikiti kenzanyirawo nyamba dakiika 5 naye omanya abasajja batugamba mitwalo 5 nfuniramuwa mitwalo 5 obatasasude mitwalo 5 mutambudde mutya nomugamba ne mukama mbadde nsaba nguleyo plates B n'agamba nedda tekijja kusoboka buli Munnayuganda asupporting film industry. Nga tukola some movie yali ya taxi, it was about taxi, twali bagiyita kanakulya deliver taxi, but it was a drama nga twagala okuportrayinga drama waki
ekyamazima twalemererwa firimu eyo okugimaliza awo twali twagala okugimaliza lwa expenses naye nga expenses ezo nga si za kamera wetegeera naye nga za bifo. Yes, waliwo n'omusajja omu twashootingira ku bbucha y'ennyama ye, twalinamu karakita ya musiraamu kati nga tushootingira ku bbucha ye twali tumaze oshootinga siini ze ziwerera ddala kati n'agenda kati kumbe ono eyatuwa si ye boss naye yali mukozi n'abakkiriza mukole boss olunaku olumu najja neewuunya omusajja oli wekyegedde bulungi nnyo nti yatugoba naye kwegamba ekyasinga okunduma twali tusupportinga kuba twali tubawaayo ne kasente n'akanyama biki naye kwegamba nendabira ddala nga just there's a lot of naivety mu society yaffe. Abantu bangi tebamanyi, ate mu Uganda tulina abantu abamanyi bangi. Yes. N'atamanyi amanyi nnyo, n'atategeera ategeera nnyo. So naye bwe tuddayo ku firimu oba ku industry yaffe nga bwefaanana, bwe tuddayoko ne tugirowoozaako nga tumaze okwawula ne tutegeera nti eno stage kubanga ensi ekula. Kati mu ensi mu kkula tulina ebintu bye tugenda tufunamu n'ogamba nti omanyi nfo stage nga wano ku National Theatre mpita abantu bantowanya okujja ndowooza ati kankwate ekidrama kyange kino ekyandibadde ku stage kiteere ddala kuki ku lutambi. Ontegedde bulungi nnyo. Kati oli olw'obutamanyabwe ye n'alowooza nti waladde ozannya firimu ku kwenkana gundi Jackie Chan. Kati ye n'akwata firimu yo drama wo n'amugeza ku movie drama n'agigegenya ku movie n'agamba nti abantu be Uganda neokubiri abatayagala biraba. Then tulina ekintu ekirala kinene nnyo misansereko nga tonnaba kujja. Ekizibu ekirala kinene nnyo kiri mu bayita ba TV oba producers mu TVs mu bifo TVs basically. Kubanga TV kwe tusinga okulabira ebintu ebisinga obungi. Ontegedde. Fe kuva buto ku UBC ko nga balagako simanyi balagako Super Striker simanyi Richard TV balagako buli firimu ezakabizi Superman Batman zonna bazaga ku UBC. Negwe mbulirayo kina Uganda oba ekyengulu oba ekyawa kibalazawo ku UBC bwe bibawo biringa bitano yati maditi biringa bisatu bina bitano. But you have seen all these Salvador so woman of my life bino byonna ebintu obiraba ebintu bino biva mu kubitulaga. Jjukira abantu scientifically bakula bwe bati ekintu kyosinga okwagala bw'okula nga taatawo muyimbi oyinza okwagala okubeera omuyimbi oluusi oyinza n'okuyimba ontegedde. Kati obwongo bwaffe kye tubufeedinga kyebugetinga stuck to. Kati obwongo bw'Abannayuganda obusinga obungi buli stuck I'm sorry about that. Obwongo bw'Abannayuganda buli stuck ku bintu ebiri foreign, content ali foreign than owaffe ge tuproduce. Anti bagamba nti obuyiiya bukyali butono. Obuyiiya kakati temwagadde kukula na okay kakati njagala okwebaza TVs eziriwo kati. Waliwo TVs entonotono zendaba zipromotinze nnyo local art weziri era mbadde nziraba zisaka kumenya kuba weziri era n'ezimu ziplayinga craft waffe. Njagala zebaza ndizigezezzaako nnyonnyo okukola ki okupushinga inti singa TV zino zisiima waaka waffe zisiima ekiriwo kye tulina ate ne zitusapootinga kati kankubuulire lwaki bagamba tetutambula na mutindo. Kankubuulire bannannyini media houses ezo kye bakola. Gwe oyagala nzanye ntuuke ku level y'omu Nigeria right? Kati right film yo Nigeria kati ezannyibwa naye nga bwenzije nenkuwa movie yange oyagala njikuwere ku bwereere owulidde nga tompadde n'ekikumi ontegedde
kakati osuubira ngenda kukola ntya waakati tukudde ku mutindo ogwo kanjogere mu Nigeria ndeete firimu eddako nga y'amaanyi nga gwe kennyini oŋŋambye bireete biwaaka byo tubipromote tubizanye kasa tugenda kukulanga tonsapootinze ontegede bulungi kati osuubira ssente nze ngenda zijja wana ate nomaa nodda eri ate n'ovuma waaka wange n'ogamba bimukoze tebyenkana na mutindo okweteekateeka kubanga ebiseera ebisinga tulaba abakulu mu ggwanga nga bagamba nti kwatagane kati mumanya nti nno tuli bazannyi ba firimu tuli bazannyi b'amizannyo tubeere bumu omanye nti kati bazizinga anko segawa bamalia mundagire ebibiina byonna bijja kujja bireete force ene yawa mulyoke mugambe nti kati tunaffe twagala saka kakati ekyo kankiddemu nange nja kuddamu kekyo kankiddemu okusookera ddala omanyi tubadde mu ggwanga oba tubadde mu nsi ey'ebifaananyi ey'okusiiga ekifaananyi naye nga reality ali fake tulaba firimu ensi eya firimu mu Uganda mulimu firimu nyingi ebyogerwa birala n'ebitegeezebwa birala ekyo kimu ekyokubiri nzirayo ko wali katono nnyo nkuddemu ku kiri ekibuuzo kyaffe kiri ekyogamba nti waka mwe tatuukanye na mutindo mukola neemalidde omutindo gwaffe ogukkirizibwa gweguluwa dirwe mmanya nti ndi ku mutindo ontegedde bulungi nnyo oba bigambo bugambo kubanga kati oli ajja kwogera ogajja kugenda agambe nti toli ku mutindo ontegedde tusooke tukole kyewandiise segmenting tutegere drama erina kuba ku mutindo gufaanana gutya firimu kino kiri kitya comedy alina kuba atya so that kitwanguyira okutegeera omutindo ngutuuseeko oba sigutuuseeko kubanga abantu batera okugamba nti omutindo si gwe gwo baba olumu ba competitors ontegedde oba baba ba failures because those are the two people abatera nga balaba omuntu alina kakoze alina kalemesa bulemesa gwe omutindo because omutindo omutuufu teguli well stipulated tetugumanyi guluwa kyekiri kyeyayogeddeko ekya gavumenti okuyingira mu kintu kino nti gavumenti senga ekiyingiramu nekiteekamu ssente kitegeeza genda atandika okutubuulira kamera saamu ogenda kutwala omuzannyo ogwo nti banayenze naliyiza ku kino bagambe swagzaven benoni guyitemu bwomala oguyitamu kuba ekifaananyi mwami segawa this is a drama giyitemu giproducing nga tendagenda ku stage ontegedde bulungi nnyo kati that is what we need but nga tetunaba kubifuna ebyo tetusobola kumanya what is quality and what is not quality because otherwise we shall call something which is not quality tukiyite quality ate kubanga it also comes with excitement oli ajja kubeera excited about Nsereko agambe Nsereko yasinga okuzanya mu Uganda ontegedde bulungi ajja kubeera excited about me ayogere ekigambo about me naye nga kumbe muganda wange nze sister wange tamanyiyo omuzanyi mulala asinga nze naye ate nze ndi muzannyi naye ate nina abantu benda nze omwana we wandaba ku TV lwati agamba daddy yasinga TV yonna agamba ya daddy abeera muki mu TV kyo kikitegeeza kugamba nti it is a perception okulowooza nti this is quality and this is not quality then ekirala TV zame definitely byezifeedinze abantu byebakola ki byebalina we have so many Nigerian movies kati fe abali technique enough zolaba nga ziri fake naye olwokubanga they are Nigerian and they have sold okimanyi tulina ne ba partners mu Nigeria aba Nigeria wano abatunda movies za wano tulina ebikoleya wano nga bi supported by the embassy ontegedde weebuuze fe embassy zaffe ziri Nigeria zisakola ki zitwalayo content wono ne zimugamba nti banaye mulabe ku content waffe wa Uganda okitegedde bulungi nnyo so the idea is very simple. We have not yet grown enough. Ngegwanga egwanga likyakula ate usually that's why for me I'm very comfortable ngamba nti omanyi tulina okuba accepting a time ti time eno gye tuliko si yakutegeera nti this is the best, this is the what, this is the what. This is not a time. The time right now is to work. Tulina kukola, to work hard, tulina kukola nnyo, feed the content,
content yo nagenda kugenda aterera yekka content gwe twakolanga mu 2000 sensola okulaba kuwaka gwe nakolako mu 2005 neba chimera twakola waka bali bamuyita ono yamukwatanga tategerekeka twakolanga waka bali bamuyita twalina story nga namu bulungi bali bagiyita akasatiro era ba artist mulina tuwa ekitiibwa olaba ekiri mu Uganda olwaleero fe twakizanya mu 2005 azanya akasatiro yali parliament nga tugamba nti parliament ne biseera ebyo omuntu yali mu parliament yali ekyanga ennyo bali bamuyita yali Dr. Ken Luchams Ken Luchams the man kakati 2005 I don't remember the year very well but 2005 or 8 whatever it is but it was long time ago kakati ne tukola twakolanga drama eno bali bagita akasatiro yali drama nungi nyonga nga tulaga parliament what parliament would be if crazy people enter the parliament katona mugu twayingiza Bobi Wine mu parliament Bobi Wine obeseera ebyo twamuyingiza mu parliament ne tubyogera bena parliament Bobi Wine yagiyingira recently twayingiza mu parliament twayingiza mu bakatolubwama bayingira mu parliament abantu abalinga basejjirinya biseera twati tumumanyi naye abantu abafaananga ye nga kiki tugezaako kusomesa nti senga parliament egenda nga bwe yali egenda ekiseera ekyo yali egenda kutuga ekiseera efuuke useless nga akasatiro ke twalina olwaleero kirabako n'amaaso go kakati oyogedde n'ogamba lwaki ebibiina tebijja together tuba ne umbrella association nze ngamba lwaki tukyalemeddwa kubanga baddewo era ogenda olwo ebibiina omanyi lwaki ate ne sente nno gavumenti neteekamu entonotono ogenda olwo waliwo ezazzaawo naye omanyi lwaki tukyali baavu nze kankuwa ensonga eyo bwavu ebyaddala obwavu sente za gavumenti obutayamba bantu bali wamu obwavu wuliriza ggwe sente zino tuli baavu omanyi ebizibu byennina nze nti essaawa eno nompa miliyoni 2 kale kaŋambe nompa miliyoni 8 nyambeko abaana benyamba mu film industry nyinza obutabayamba kubanga nsooka neneetunuulira ngankubona kwembonyebonye mu movie industry omanyi kyenkugamba gwe omanyi sente zentadde mu kintu kino nange nnosooka okukola ki okwekusa nendyoka mbalowoozaako bannayuganda bonna alize nkubuulira lwaki sente tezituuka mu bezituukamu abantu bano bonna abasinga bonna baavu kati sente bwe zijja abasajja bano ne bakola ne bazirya ne basooka ne bekkusa ne balyoka ate balowooza okukola ki kati omanyi misansereko kyayogeddeko omutawaana I can throw more light on that ebintu bino nti gavumenti yezze ministry ekuyamba erese yakasi zo gye nziri entonotono mwe nyini abali mu awaawo nedda anti wuliriza kakati ekiwuliza ekyokulya kituufu kiriibwa naye leka nkubuulire tosobola kuddira mmese like he said abantu baavu tosobola kuddira mmese n'ogiteresa ebinyeebwa ojja sanga ebikoze eki ebiridde don't be silly tukole bwe tuti enkola entuufu yandibadde bweti we are advocating for a national platform not unity platform but a national platform asobola teekako ka unity akyengamba nti twetaaga national platform gye wandigambe ng'oba kyewandiga olaba national council of sports nabo bali mu entertainment but tosobola keera ku makya n'ogamba kati gwe wano nga bw'oli wano n'ogamba nti nze nkoze ttiimu y'omupiira tosobola koze nange ogenda zanyire ewammwe mu kyalo ne kasojja ku national level ngenda zanyire nakivu bakubuuza gwani bisaanizo kyobirina olina ebisaanizo olina abaana abagenda okuzannya bobasasula bebaani tobanga olina abaana ba ttiimu endala ate ontegedde bulungi nnyo so there is that verification in football and netball so the sports nga bwolaba national council of sports we need a national council of arts of their performing arts nga bino bya association byoli mukwogerako eyabayimbi anti uliza tebakola yawamu ebyo gundi anti uliza association eribweti association we have a right you have a right to
gundi constitution yaffe tukkiriza okubeera ne kyewandiise right of association. You can associate the way you want. Nsobola okukola association mu kintu kyekimu n'oli n'akola nange nenkola. That's where the problem is. You get my point? The associations ezikolebwa kati zaafuuka problem nazo. Kakati federation kati ebino ebyadi Kenzo. Federation would be the one federating the associations. Naye challenge eri nti ne federation tejjira mu good spirit. Kyova laba nti government erina kiwamba kyonna. Mu federation mwali baddemu. Twandibaddemu. Naye tetusobola kubeera mu kubanga eyagikola yennyiniyo. Nze kyembuuza kyesitegeera nti eyo federation yaba artists oba yaba musicians. Uganda kyenjagala osooka okumanya yaba musicians yaba artists. Kakati yaba musicians. Because tulina obuzibu bana Uganda nti tugenda tucategorizinga ne tulowooza nti ba artist betugenda nti artist alina kuba muyimbi yekka ffe kyetulowooza the biggest number. Bo kye bakoze bogamba nti amaana artist olowooza ndi muyimbi. Tinebo tunakola federation eleeta omuyimbi eleeta omuzanyi wa filimu eleeta tetwetaaga federation tetubyetaaga ebyo kale performing arts. Yes, olaba ekintu iyo federation ejja kujja omuyimbi akugambe fe to playing a part enene mu art omuyimbi no filimu ajja gambe ate nga nze nkubuulira anti nze nkubuulira mbera ya mamesa amanyi tegakola ki tegesimira ba artists banyi bemolese kakati this is going actually intense now. Tukkiriziganya amazima bi federation simanya association tebina kye biyinza kuyamba lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka, we have a right to associate. It is our right. Kitegeeza anyone can associate. Samuel Zinga agamba nti government oba omuntu yenna alina obuyambi abukwata ajja agambe nti kati Chovolaba okoza association yo chovolaba yes no theater focus nkuwadde mu sente kati nkuwadde sente nti gwe naawe nkuwadde sente ate era n'abali mu theater focus tebajja nyumirwa tebajja kufunamu ekitegeeza tekiyamba because they will not earn. Ye bajjamu $1 million aga 2 ng'alina ebizibu bye akwate emitwalo 3 agababa 3 ebiri transport ebiri gumu sisi kyoliko this means osagala n'obwavu egenda kutambula genda maaso egenda kutambula egenda kutambula olaba bino bye tuli mu kwogerako egenda tambula emyaka 5 emabega twali tesobola kutuula wantu ne twogera ku art. We must appreciate all these things. Emyaka 5 emabega wali tosobola kunnoonya ng'ogamba nti aba badrama agenda kwogera biki abagenda kugamba kyabo badrama kati ndi extra digest mugoba nsonga tuli ku CNN ya nsi yonna okwogera ensonga zino kinene. So for me it is a step. Kuno kwe tusinzira ku mugoba nsonga okugamba abantu ensonga yaffe mugikole ki mugitunuulire ngaba artist obanga bwe wandigamba nti bannabitone ffenna twetaaga if it is not a ministry kuba ne ministry enjitya lwa bubbi kuba tujja kufuna ministry ate naye atubbe atusumbuwe naye nga ayagala kwekusa ate naye atubbire omwo ate treasurer atubbe batubbe nasikali naye atubbe yagambye amanyo naye nga muzijyamu oyitegeti so ne ministry enjitya kubanga bogera wano ku ministry of gender tutwala we just have a table kadesiki fewe tuli but remember we are dealing with a $1 billion project yaba artists. So chiche njogerako wano kyenjagala okugamba nti batuwe kyewandiise national, it should be a national council nga bwolaba tubenchmarking kubanga ba sports bakikoze nedanze ngamba ne ministry of gender gyogambye and what tejja kuyamba but ministry yokka nedda ministry ministry bajja tubba
bajja kutubba wano tulina ba artists abagezi bo gwabwe gwakwekwasa buli kintu ekijja bo balaga nti bakivunanyizibwa abo sibaagala nze ndowooza saagala ministry mu art kubanga waliyo omwana ono akulaba n'afuna ekinyegenyege waliyo olinga kitaawo oba yamulaba oba buli lwalaba emizannyo gyammwe n'agetinga involved n'agamba nyinza otutuuka kaawo okitegeera nga waliyo omwana omubaga nsobola okukola ebyo maama Angel byakola nsobola okukola ebyo Samu njagala kubeegattako okitegedde kati omwana oyo buli lwawulira bino nti kino tekisoboka tuba tumumalamu amaanyi kituufu era bisoboka bino byonna waki mwasalawo nti theatre katugijje mu theatre tugize ku kamera ensonga esookera ddala nona ajja kwogera naye nze being a practitioner mu theatre nina ebintu watwajjanga luli ku theatre ne mulanga omuzannyo gwaffe guno kino mujje ne tujja ffena ne tuddaawo naye kati oluusi ogenda okulanga omuzannyo bw'oba totulazeeko nga tetwalabyeko wali oba bw'oba tolaze na ku social media ate tujja kakati tulina okukkiriza waliwo kye bayita dynamics of anything naye dynamics za akazannyo kagenda kakyuka twajjirwa ekintu kye bayita technology, which technology is actually a blessing to the arts. Luliedde omuntu nga bajja mu theatre muno kyalabye akireko omwo yakinyumiza banne nti banne abasajja bazannya omuzannyo ng'oluusi ayimibano kinnyonnyola nti mwabadde muti abasajja bazannya omuzannyo gwe kyoba omanya abasajja bakola ki bazannya olwaleero ne wetubeera tuli mu theatre muno ate tubeera ne live unity nga bye tuzannya ate babiraba omuzannyo gwe twasemba osembayo okuzannya wano baali baguyita kikyo twakuzannya ku Easter twali wano nga Obivan eri wano nga bagustreaminga live ku UBC ontegedde bulungi nnyo and that is the technology. So tulina okwembulesinga technology. Lwaki ogamba nti lwaki twamuzeeyo kubanga waliwo audience yaffe nnyingi eyali efiiridde eyo waliwo abantu abatajjanko na ku National Theatre so nga ate we amanyi maama Enjo ne taata Enjo nti senga bukya ku makya amanyi byakuno amanyi zidrama zaze tuzanye amanyi struggling faces eza Zinga Yafe amanyi ebintu bingi nti senga bukeera ku makya n'ategeera nti Zinga Yafe yategese omuzannyo nga bwe tugutegese ennaku z'omwezi nga 22 December ku Friday ejja 223 guno abantu bajja kujjawa bagulabe lwaki nze people have bought tickets tebagulako tickets kyazikula kino people have bought more tickets than ever before simply because tubadde visible ku camera katuba government kati kakati tubawadde nnyo kamera mujje mutulabeko live ontegedde bulungi so okuteeka ekimu ku kyatuteekesa theatre wabweru wa theatre was to grow our audience yaffe yali etandise okushrinkinga kati ng'eshrinkingidde kuki yashrinkingira ku social media remember nti omuntu mu theatre asasula emitwalo egi kwegi naye nga bw'atuuka wano mu theatre n'alaba omuzannyo n'agenda kiba kiwedde kyokka ne bamuleetera essimu eno seereza eriko Facebook eriko Mariachi ayogera ebigambo kati n'abeera kuno Amoti ali kuno gundi ali kuno kati omuntu kunusu ze 10 oba 10 asobola oteekako weekend gaga n'alaba ennaku nnya n'alaba theatre ennaku nnya ontegedde gwe kyomuwera wano n'akirabira kakati tulina okubeera scientific ba artists okumakinga sure nti audience yaffe yonna gyeri nze nkola kye bayita community theatre waliwo community theatre where you go to people you take theatre to the people ontegedde you take theatre to the people oba basomesa bya bulamu oba basomesa byaki you take theatre to the people kakati buli lwogitwala mu bantu bw'obagamba nti mujje mu theatre they come back so kano kakodyo
kakomyawo bantu mu theatre so si kunafuya theatre. Okay. kakati enze ensonga eyo nze siri nnyo muntu wa theatre. Actually nze mboomingidde nnyo ku social media platforms TikTok, Facebook, YouTube, whatever, Instagram, bwezityo. Nze nayagalanga nnyo theatre a lot era najjanga nnyo wano. Nagendanga nnyo Bativale nga bakatolubwama bakyazanya ku Bativale, nagenda nnyo ku theatre ya Katolubwama. Theatre azo zonna nazigenda nko nga ndaba nyimize naye nga njagala nnyo okukola ki okuzanya kuba nali muwandiisi nga mpandiika nnyo eva nga mbeera naye kyanzibuwalira nnyo okujoyininga okuzanya ku theatre kuzanya ku stage because kama nayita mu buzibu bungi nnyo okujoyininga okuzanya n'ekibiina kyonna mu theatre. So natulanga nnyo ne ngamba ntandise ntya okuba nti nange mbeera visible okulaba nti nkola ki kubanga era waliwo omuntu omu nagendako ku Bativale awo saagala kumwogera linnya ayinza okitwala obubi neŋŋenda ne mugamba nti mukama wange mbadde nsaba kubeeyungako okukola nammwe naŋŋamba nagenda mu January naŋŋamba come back in April miezi 3 maaso kakati bwe yaŋŋamba come back in April neŋŋamba kakati kirabika kiganye tikikyasoboka kiganye tuyanga kati actually njagala okumwebaza oba toli mugumiikiriza singa teyaŋŋa olanga singa teyaŋŋamba come back in April omuntu agame come back sandikoze kyenkoze kati nenzira ewaka nalina ekitabo kyange nga mulimu ebintu byange binawandiika okuva edda nempita abantu benali nsuubira because nembagamba mumanyi mujje tucraftingeyo obuntu ne tucraftinga awo ne bakola kibiina awo netukola ne tubuteeka out there nebukuba nga siriimuza I was just producing camera editing producing directing bwe bitu kati COVID-19 ajja bwe yajja ng'abaana bonna be nali producing nga tebaliiwo nga bonna bali out there okubira owaye muna ate neetagayo ekitwalo ate boda polisi egenda kunkwata embeera ogiraba kati nga ninawo abaana awo baalinga bana nga mpandiisa obuzanyo bwa COVID-19 buyitirivu nnyo nembaga mumanyi kwata kamera kanzanye omuntu nembuzanye omuntu nebukwata obuntu bwe bakwata nengamba kakati ndowooza theatre kanjireke mukama bwali nyamba ogwokuna kunatuukira ogwokuna gulituuka ogwokuna tegwatuuka by the way white Saddam covid yatanabana kutuuka awo ebiseera byenjagendagenderayo bwe yaŋŋamba teyango but I believe ayinza okuba omuntu oyo yayita ayina wokifo neŋŋamba ndoza katonda namugamba manyi oyo asobola okwekolera ebintu agenda adde mu Apple amagezi negajja aga pastor mugende amagezi gange negajja amagezi negajja ate wenyingirira film industry eya drama nga breaking through okuyita muki okuyita ku social media platforms kakati nembubinga kati right now era TV ne wabawo TV entuukirira neŋŋamba tubadde twagala kuleeta wakawo omuleete ku TV eno nemuteeka ku Boogedde TV era tuli ku Boogedde TV buli lunaku netuteekako waaka so era kati wenjogera nakayingira theatre ebbanga lyonna nali siri mu theatre era namala kweyunga ku musajja ono omusajja ono yali wa theatre nnyo ate nga nze ndi nnyena ate ku social media so netukwatagana netugatta amaanyi kati ye nemuleeta eno ate ye nandeetawa ate ye nampushinga eno kati era kati right now tulina omuzannyo gwe tukola naye yakati ye yantutte ku theatre tusooke tukomekaawo katono gwe muzannyo guli gwetugambe nako nga 22 tusooke tukomekaawo katono olaba amaanyi agali mu collaboration wekyegedde bulungi nnyo mu TikTok collaboration tuli eno nti collaboration nti buli abantu abali eyo abatulaba naddala ba artist naddala ba young artists baagala nnyo okwekolera ebintu byabwe okwemalirira ontegedde abantu ba artist abasinga tebaagala kufugibwa nze bwe mbeerewo omukulu oyo
nina emyaka egiwere 10 mu theatre ne bwe mbeera ew'omukulu oyo mbeera mu theatre Focus production n'olwekyo mu producer waayo gyali director waayo gyali bwe mbeera eno mugamba ssebo yimirira muwuliriza ekyo zaalina okyogera bwe mbeera eno mu theatre my friend mbeera mu kasonda bwenti director bw'aba taŋŋambye nti situka amazima gakano sobola kugamba kigambo ne ngamba director oyandikozeemu bwati wabula mubuuza nedda ssebo sibyogera mugamba taata kati obadde oyagala nkole nti ankole bwenti akola nagamba n'okugamba ekyo tekijja kukola okubanga ndi kati olwo bwe ŋŋenda mu theatre ndi wansi waano sirina buyinza bukikola kati ekimu ku kitawaanya abantu sisobola mu art naddala dramatists tebaagala kulemberwa exactly balowooza nti buli omu waliwo n'ekibiina olumu olunaku olumu twakuŋŋaanako wano mu National Theatre wano ebibiina bya Katemba byajja wano bwe twakuŋŋaana bandulu no kibuka baalimu baani byakuŋŋaana bibiina bingi basenkunge baani obandooza yali World Theatre Day ne wajjawo ekibiina wano ekibiina nga bonna ba directors bababuuza director wammwe yaluwa ne bagamba ffenna tuli ba director baalinga 8 ne bagamba ffenna tuli baki ekyo kyokka kabonero akalaga nti ekibiina era sikirabanga kyakomaawo siddangamu kukiraba kuva ku olwo kitegeeza ki nti gwe omwana omutaali eyagala okuyiga Katemba oba yagala okubeerako nga kale okutuukako nga ffe kubanga ffe wetutuuse Mukama atuwadde ekisa nze kati nsobola okulya kyendidde mu ati ekitono okyegedde ate nga nkyali ebirala biki bingi bw'oba oyagala okubaako wootuuka beera mukkakkamu ekikisookera ddala ekyokubiri kkiriza okukulemberwa paka lwolituuka ku levo eyeekulembera abaana bano ekibatawaanya alowooza nti omanyi bino ebintu byetukola byangu on the look of things oli bwakulaba olina byokola agamba ebyo ebyansoba bikola until bamugamba nti kati bikole n'ategeera nti it is actually hard work so abantu balina okuyiga ekyo bwe batayiga ekyo bino byetwogerako bina tugenda bikomya wano ffe bino ebintu byetwogera wano basenkuge tebabisobola bikola kubanga bo ebiseera ebyo baali theatre ye yali efuga entertainment kati ffe tulina entertainment tulina bakomediani luli edda tewali bo bakomediani mwami Senkubuge bo wakiri balwana ne batuleetero kakigenya agenya webale nnyo eyakuba nnyo ku TV batuleetera kigenya yali omukambwe nnyo nti ebyo bina bagenda bakulaga ki nti as time goes by bingi bichachu waliwo ebintu bingi ebikyuka yes platforms zikyajja ebintu bingi bikyajja kati mu lwe bijja olina okubeera scientific and quick to switch what you have kati bana batukondeminga mwabatukondeminga abye muzanya bibi twala tugende mwe muli mu kifo ekikyamu bw'oba oyagala firimu ya perception genda ononye kifirimu ya jet yo gikole ki ogirabe bw'oba oyagala drama stories jangu otukole ki otulabe either mu theatre oba wabweru waki wa theatre nga tutambula tulatera okutuuka mu kumaliriza nga twanguye wadde ogamba kati obudde kati omwami ono tube tutandika omwami ono alina kyayogedde n'agamba nti badirekita baba bangi naye nze njagala kijjayo eyo badirekita bonna njagala kireeta mu bazannyi bennyini nkwata ekitiibwa kyange kwanze gyendi nze ndi taata w'abaana nina abaana ndowooza nga 5 abampita taata ebyaddala ng'ovudde ku baana bennyini ab'entumbwe zange nina abaana bendabirira balinga ki ekitiibwa ekyo manyi kyekibu kyenkana kinene nti ne bazadde baabwe bandabanga babeera dependent on me mu kitongole eyo naye nkwata ebitiibwa byonna bye nnina olw'okuba eri bampita wakabi nga sinabijja kabbali nenzija ewuwo mu theatre nenzija nabyo
director nangamba oluso ina ono nangamba gwe nsereko ebyo tobikola ne mugamba gugamba kwani ani gugamba ko nzo sebo nze omanya abandi omanyi gwa ondabe kati no lete bitibwa tiba beri bano bikutimbye obwakabi unabona no buleta teneno nogano kulemberwa kati wesanga nti ati abajja kulema nalina ekitongo ekyenemo bakita Christian drama actors kikyali nayo lwakuba kati kiri dormant nakiproducingiranga waka Christian drama kati omukyala akikulembera bali bamuyita mukyala Prosi yes Prosi yatugamba banange muwandike titles on mwezo nazonna buli omu ampa akapapula netuwandikako amafather amadirector buli omu netubuwandika ntubuleeta nabuleta bweyabule naye nawandika nagamba nsereko gundi bweyabuleta nabukola netumuwa mu maaso nabukwata nabuyiza bwati naye yawandiika nagamba we are nothing here bino ebitiibwa byonna bwe mumpandikidde we have ditched them so tetuleeta bitiibwa byaffe eri byonna tubireete wano tujje wano tugenda directingibwa tugenda kusomesebwa tugenda kukola ekirina okukola ki okukolebwa so tugenda kyekyo kyeŋŋamba nti bwe tuleeta ebitiibwa byaffe eri byonna bigenda tulemesa art ogenda olwokuba bagambyeko olesa entondo olesa emputtu obutagambwako obutakulemberwa obutafugwa oba nenva erinze nyingira ati ndi dokita webale nnyo webale nnyo nojja olwokuba gwalina emmotoka mu kibiina abantu oyogera oyagala bafumbira kisitumizo mu maaso bwe bakugambako toyagala bagombako tojja ati ajja kulema ati submissiveness is art kakati art yetaga discipline it's discipline yes discipline yekike kyaki bwobanga tolina discipline art mwesonyiwe genda okole emirimu emirala gyegiri egiteetaaga sa discipline wetike mugugugwo teri agenda kugambako oba ogutadde wano teri agenda kugamba ati guteeke wano discipline kakati discipline bweba ekuleme art muleke but then also bano abantu bali mu art mutuyambeko temutuswaza okyegedde temutuswaza oli director oyisa abantu otandise obagamba muwereteyo mutwalo ndabo bamunasobola you are wasting time ne babikola anti babikola naye kyabuswavu ekyo anti kiswaza nakati bakibazi bajjako sente wuliriza kibi ngenda kunyumiza story oyo kamalirize ngenda kunyumiza wuliriza kiswaza nze gye natandikira okugenda okugira okwagala okuyingira Katemba babiŋŋamba era sente ningenda nenzifuna naye ate gwe nalindi naye kyali wange twali tugenza aba kati ye nezimulema okukola ki okufuna zino nze nali nfunye ate twalyandye kwe kugenda tutandika okukola biri ebintu byaffe byaki ebyakasatiro kikyengezaako okugamba nti they discourage young stars ontegedde bulungi nnyo omuntu muwa omukisa kisoboka okugamba nti tulina enteekateeka yaffe wano buli atujoyininga twetaaga emitwalo emeka asatu oba esatu oba kakadde naye ekyo kirina okubeera nga kiri well organized nga tekiri mu mbeera ya bubbi kubanga oli ayinza okujja for example azze leero mwe mwatandika dda naye ng'ate bw'agenda okujja agenda kuba asasula omusaala oba muyinza okuba musasula omusaala mansire mutegedde mansire musasula ki omusaala kati ogamba we need your commitment soko tuwa akakadde okateeke wali so that or respecting our business nti otegere nti ebere security respecting a time yaffe respect everything respect our time before ekyo kitegerekeka naye waliwo bano abayanga art singa olaba ddala mwana muto yakava ku university ayagala kujoininga art abaana abo abato abava ku university abava mu masomero abaana abato abaana baggeto abo abaana mubakkirize bayingire art musale amagezi gonna okulaba nga bayingira art lwansonga emu oba bbiri abaana abo bwe batayingira art bwe bayingira art batuwa amagezi amapya kuba bapya they come with new ideas twafeedinga ze tutalina nze I am more comfortable
okubeera n'omwana avudde Makerere okundirectinga film because alina ebipya nze byesitamanyi omwana wa myaka 20 mwana wa myaka 22 akudirectinga ekintu n'ogamba yaman akikoze gwe kyotandikoze so kati bano bo kye bakola waliwo kye tuyita fear of the unknown abantu bangi mu art batutya tebatusembeza nekye batutyako ne bwebabuuza lwaki mubatya tebakimanyi solution ki okumalawo bino byonna challenges zetwogedde eziriwo tuyinza kuzinowoleza tutya kankubeeko Jessica scenario katono then nkuddire waliwo olumu nalina omwami bamuyita Abasidi omusunsuzi nali nina movie gyendese ndiso ne mugamba nfunire ku bazanyi n'abafuna bwe yabafuna n'aleeta director ninga bane ne tukola meeting ne tukamukale haso katono kati director najja n'abagwe twalulesenga director n'aba directing amao n'abayisamu kati ne wabaawo olunaku lwesisobodde kubeerawo kuba nze nali head nenga sinze director olunaku lwessaaliwo lwe nagamba ne sigenda kujja ne mu meeting mukole nasanga director agambye abaana bonna mugenda leeta emitwalo 5 oba temulese emitwalo 5 temudda muzirinawo essaawa eyo lwaki oli yali mubbi ngone wayogedde yali mubbi nagenda okutuuka the following day na tebazze nengamba basi abaana nga tebalabise nti owaye ekyabadde wano jjo omusajja yalinye ku mmeeza nagamba temulese emitwalo 5 temudda okishagedde ye lwaki yakola project eyo yagikola kubba bantu sina kukola kubba bantu nate nga nze nali nkoze project kutambula satunuli ya sente kati ye solution number 1 bannange ba film producers ne ba directors bannanyini kuteeka mu sente tulekeraawo okusaba abantu sente ezakalebule ze batalina film industry yaffe ye Uganda ekyali nafu tulekeraawo basaba sente ezakalebule omwana bwajja nga talina sente kankubuulireko omuntu agenda okusupportinga nga alina sente asobola okusupportinga n'akuwa sente osobola obbagamba bannange twetaaga sente bweziti muleeteeyo ku sente tugule kino bazikuwa naye omwana bwaba talina sente mukkiriza ayingire ati ajja kukola bulungi nnyo nga ne bwaba talina sente alina byajja okugattako okitegedde bulungi bamwami mukala zaabo balaba tuba tuyunga mu art netuzanya nabo nga tebatusabya yadde n'ekikumi ntizo okuzanya naawe mpa sente tebazitusaba nate nga batukkiriza netubeera nabo kubanga baali bamaanyi nga bakoze amannya era nga bwobalaba naye nga ne batugamba beera wuti jangu tukole without asking us for money otegera eyo yokka engeri tugenda okuzimba mu art sente zigenda kujja nze ngamba by the way abaana bonna benzanya bembeera nabo ne benzanya nabo sina mwana gwe nali nsabye sente Rwana bibyo sina mwana gwe nali nsabye sente era oba oli eyo nga nagamba nga oli wange ozanya nange kati nga nagamba mpaka kadde vayo yogere nze olero banga banange kati mwami sereko njagala kwa mugamba bwe mba nawo sport mugamba jangwencha ne mugamba actually ne baba simuzanyi nenga ina passion mugamba jangwencha yimirirawo kola bonne okay kale obulamu kale nche jangu tukole eyo kaya ngeje tugenda okuyamba mu abaana bano abayina hunger for art tubayambe industry okukula tubayambe nakulira ku mitwe omanyi waliwo abantu nze nsobola okujja nga sirina sente nenga nina talent kyetwogeddeko kyekyo akati gweke nyini omanya na nyini kibiina watambuza omuzanyo omwana ono ajja kufuuka ensonga exactly kakati olwokuba gwonoonye emitwalo 2 egy'amafuta ejesaawa eyo nokola kyebayita ripping them off. I think that's the biggest problem you have. Era abantu bonna bavudde mu art yagamba nze bansaba emitwalo 5 gyesasoba nze nabivaamu nze nina abantu bangi nnyo abajja and by the limit they are big faces bali eyo bazanyezanya mu bino ebyamaanyi naye bajja mu inbox nagamba banange mwami nsereko nyambaako onyigekaawo omusajja yansaba akakadde naye sikalina nyambaako kati nze olwokuba nina fiya
nengamba omuntu ono sobola muleeta bwanajja mukama we namulaba ewange siwe lutalo ayinza ogenda ola ku social media omunana nemugamba munaye sooka obeere kwa bulinzi tujja biraba tusooke tulabe embeera bitambula mulinawo kuba kati abaana bangi bazze but oluggi lukyali luggule other people to join. Yes. Nze ne bwe bankubira essimu kati abantu 100 bajje babeerewo. Art is open. Ne bwe bankubira abantu 100 mbagamba mujje ncha. Art is open for each and everybody. Nga sikusabe yadde n'olwataano. Gundi eno olaba kye tulina kati mu Uganda essaawa eno tulakinga good art. Ba good arts gye bali eyo beebase batya beeraliikirira aba artist gye bali eyo abalungi abasinga ne bemulaba abatusinga bali eyo batudde beebase abamu baatya balina okutya abamu babatiisa mujje mujoininge industry ekule kubanga industry bweyingiramu abasawo neyingiramu abasomesa neyingiramu abantu ab'enjawulo kitegeeza nti industry olwekola ki ekula n'abaana bavudde makerere mujje mujoininge bino ebibiina ebibaddewo nsobola okuwa example y'abaana babayita gundi waliwo batumbeetu aba bavubuka njijukira bajja ne batusanga wano mu theatre nga bakava makerere tebamanyi kiddako and all that banoonya kiddako twali nawo mu pride performers montegere bulungi nnyo ne tubateekateekako kye twabateekateekako lwakuba baali baana bayivu ne bagenda nga beeyongerako twazanya ab'emizannyo bajyalinga ebiryo besatu ne bagenda mu kugenda kwabwe ne batandika okukola ebintu ebyenjawulo abo abaana be bamu ku bakomediani be tulina mu Uganda gwosobola okukwasa abaana bo n'omugamba mujje mulaba abaana ne batuula wano naawe n'otuula wano ne mulaba komedi mwenna ne museka abaana ne baseka naawe n'oseka nga teweesitadde kakati ekintu ekifaanana bwe kityo kye twagala because they have fresh brains, they will come up with fresh ideas and fresh talent. So whoever is there and going talent, call us. Somebody was saying about a number, but you call us. Mujje tulabe tuyinza okukwatagana tetugaba tetujja ba transport bajja kubira bano temusawa nina kyembadde njagala okwogerako ogambirawo nti nina kyembadde okugamba njagala kuddayo ku basajja bali abasaba abantu abava kisende bazikosa nekiribwa ekiti lumu omuvubuka omukyala yali mukyala ngajja neeyunga jja banange yampereza nga messages nga nembeera nga ndi hesitant nga ndi busy kakati omukyalo oyo naŋŋamba nti n'abaako gwayitamu mukwano gwange ennyo namugamba nti banange mwami nzereko yaganya mwesibyeko naye ne mugamba omukyalo oyo mugamba ajje kale nga ndaba pressure antaddeko akazito kangi saamusabadde n'ekikumi nga bwe nkugambye najja ne tuzannyayo akantu aka enkeera naŋŋamba kakati munange nazze jjo naye kati ogenda oba kunsasula otya nakoze kunsasula otya oba n'omulala ajja nidagwe n'omunyumika gwe n'omulala omulala naye nga bw'atyo nga nemerako nga naye nga mugamu naye jangu enkya tukole ng'ajja bwe yajja nga tannaba kusinaba mutunuza mu kamera yaŋŋamba kati mbadde nsaba ssebo nzize nti yes mbadde nsaba ondage ku mpapula ez'ekibiina manye wawe ensayininga then ate manye ndimungaani mu kibiina then ate njamumanya nti ngenda kugabana ntya kakati ekyo ngenda kikuddamu nakyo era kankibaddemu otyo kati embeera eyo ati mwe mwenna abavubuka abali abaana abato abavudde ku university aba professional ez'enjawulo naye ng'olinamu feeling ya art oyagala kuzanya Katemba oyagala okujoininga industry oyagala kujijoininga mu ngeri yonna gy'ogijoininzeemu oba oyitidde mu comedy oba oyitidde ku stage oba oyitidde mu drama oba oyitidde mu firimu art si wa banaku
kankiddemu si bwavu naye bunaku njogedde nti ati si wabanaku. Yes. Bw'oba oli munaku ati si wuwo, kola ebintu ebirala ebyabanaku ati muleke. Osobola okubeera mu ati ng'oli mwavu naye nga toli munaku. Kisoboka. Yes, kituufu. Naye kasita obeera mu ati ng'oli munaku ng'ennaku yo oyagala gyenunulira mu ati tabirina. Ati wabagagga kuba olina omuteekamu. Muteekamu obudde, muteekamu transport. Nze ebbanga lyonna lyenkoledde ati I have been giving in. By the way, budde kikulu. Ontegedde obudde leero. Bw'oba onoonya ssente za rent. Oyagala ssente za kulya amata g'abaana waka. Ati muleke. Bajja kusiba ofiire luzira. Ati muleke. Ati muleke. Anti wuliriza ati asasula bw'ati. Wuliriza ati asasula bw'ati. January lumu no tekawo emigugu gitiwayo endibota. Totawaana ati si wabanaku. Naye ate njawo kugamba ekigambo kino nti ate tufunyeemu nnyo ati tusasulwa. Ati tasasula nga gwe bw'oyagala. Ati tomufunamu nga tonnamuteekamu. Ndabye wano Mwami Zinga. Mwami Zinga lumu yayogera ku the same issue gye twogerako. Namuwulira lumu ng'agyogerako. Genda omubuuze bamusasulanga ssente meka nga yakajoyininga ati. Ate omubuuze kati ofuna ssente meka. Lwaki otawanya Zinga nga naffe tuli wano? Nze ndabeerako mu ngundi ya Kato Lubwamwana egundi ey'omugenzi Kato, Mukama muwummuze emirembe musajja waffe yatuwanga theatre awo ku Royal Theatre. Twafunanga 10,000 transport nga shewe nedda nga shewedde naawe njogera ku shewe wedde nga rehearsals tebabawadde n'ekikumi tuzikoledde emyezi 3 tambudde okuva enakawa. Yes. Paka nze gwoyogera naye wano natambuzaako ebigere okuva ewakuleekaana paka Mengo okumala kumpi emyezi nga 8 nga ngenda kukola ngaki rehearsal paka lwebatuwa space wano ku National Theatre. So ati si wabanaku. Bw'oba olina ennaku yo ng'owulira ati gweyagala okugijjamu ennaku muleke. Ate obukopi okita tugende ku muzannyo oguliwo wiki ejja. Okay. Abantu bategere bafune clear information. Yes. Tiketi bagijjawa omuzannyo oguliwa kyetaagisa ki okujjawo okuyingira. Kakati omuzannyo ogwo enda gwogerako mu bigambo bitono nnyo. Omuzannyo ogwo baguyita Zweribanzi omukenkufu. Kakati Zweribanzi omukenkufu mujje mu mulabe. Afaanana atya? Abeera wa? Yajja atya? Ye yaani? Ontegedde bulungi nnyo. Tugenda kubeera wano ku National Theatre. Tugenda kubeera wano okuva ku makya. Emiryango gijja kuba miggulu okuva ku makya. Naye nga shows zitandika essaawa 9. Eshe esooka ejja kuba etandika. Saa 9 zennyini. Eshe esooka ejja kuba ekola ki? Etandika. Ku ssaawa 11 n'ekitundu ebe ng'ekoze eki? Ng'ewedde. Mwe mugende ewaka. Abalala bayingire. Oba osigalewo. Tiketi endala. Osupportinga ate onyumirwe. Otandika ku ssaawa emu paka saa zaffe meka lulago lwokubiri. Sheezo zigenda kubeera wano ku National Theatre of Uganda. Tubaaniriza mwenna okuva gye muli. Tickets baguze nnyingi nnyo. N'abalala mugule. Tubasaba mukuume obudde. Theatre ya discipline. By the way, theatre ekuuma obudde. Theatre ya discipline. Theatre ekuuma obudde. Ku ssaawa emu. Bwe tuba tutandika show ku ssaawa emu kitundu ffe tuba tutandise. Kati bwe tuba tutandise tetudda mabega nti katujje tukuzannyiremu gwa tusereeti. Kiba kya buliyaza amaanya naddala nga waguze tiketi yo. Nojja leeti n'olabako bitundu
nogera no report enkyamu nti saagutegedde bulungi ontegedde so mujje mu budde omuzannyo oluyimba lw'eggwanga making sure nti lukusanga mu theater so mukuuma obudde olwakutaano mulutukwase mulutuwe batuwa kuva saawa 9 mutuwe kuva saawa 9 paka saawa nyeze ekiro ffe tulina buzibu nammwe kale kati nze it is going to be my first time to appear on stage so era bw'oba oyagala okulaba ku taata Enjo ne mama Enjo nga balabika ku stage tugenda labikira mu muzannyo gwa Zinga Yafe gwe bayita Zweribanzi tugenda kuba ku stage nga 22 December so tugenda kubaawo era banaye mbasaba mujje mumpagire ate nno busente mumpagire nze ne mama Enjo mutuwagire ngaffe mujje mutulabe omulundi ogusose ku stage ekiba kitegeeza nti tukyagenda mu maaso n'okuleeta emizannyo eminyuvu ate eginyuma so emitwalo 2 n'emitwalo 10 wano ku National Theatre nga 22 December tubasaba mujje mulabe omuzannyo gwe bayita Zweribanzi tugenda kwatulanga ku social media platforms zaffe eza Theatre Focus Uganda nga tulanga okujja omuzannyo Zweribanzi okutandika n'olunaku olwaleero mugenda kuba mulaba obulango obwo era tubasaba mujje mutuwagire nga 22 December ku National Theatre saawa 9 zennyini kwegamba tewali kyakwekaza olw'ensonga nti ffe tuggulawo kiwandiise Christmas weekend jjukira Christmas egenda kubeera yaddi kati gweva mu ofiisi nga mugaddewo omwaka jangu wano ku National Theatre sokolaba omuzannyo genda mu kyalo jakale genda mu kyalo genda olyese kukulu ingira olwabiri mu 3 nga 25 ng'oli ng'onyumika enkufu yaza nyoto yazege abotyo nga olunaku lwaleero bwe tutambudde ensonga zibadde nnyingi ate zibadde nnyuvu ate nga ziyigiriza omuzannyo guno by the way abatamanyi omuzannyo guno gwa Zinga Yaffe gutendekebwa omwami gwe bayita Juma Kasujja abamanyi Juma Kasujja mumumanyi musajja wa tabbu nnyo ku stage awo so gutendekebwa Juma Kasujja gwawandiikibwa Michael basajja balaba omusese omusajja musese naye muzibu nnyo bwe kituuka mu inki so omuzannyo mujje mugulabe tetukubiridde gulina abawandiisi gulina badirector gulina n'abazannyi ate ab'ettabbu ontegedde bulungi nnyo mujje mulabe stage munyumirwe esigadde tusange ku National Theatre nga 22 December saa 9 gwennyini omwezi guno gwennyini nga tumaze okulaba omukenfu ye yani yafawa ani yamuleeta tokikola n'ebintu ebirala byefaananyirizamu bwebityo abo tetambula olunaku lwaleero ensonga endala ezikwata ku drama ne art tujja kwongerawo okuzikkaanya bwe tunafuna nga akadde nga tubawaayo ekigambo okusobola okulaba nti nno tuleeta aba talent ate n'okumeeziriwo kirungi nnyo ekyo tetwagala tutuuke mwaka gujja nga batugamba nti taata Enjo ati yamuvaamu kizibu mwanyi si kibi alimeyongereko kubeera nakati era nnima kati nnima ninayo obukoko bwange eyo bubiri mbulunda so mbwongera ku art bwekiri nakumira mpeera abakuumi amina nyo webale nnyo yamwebalo tukyaza tusanyuse nnyo amina